woba vuma shira gashuma ati ayambala bubi obuseegu buli ku all levels kati ate pate ziri zibera z'abaana b'abagagga okisegedde gwe sigala muzize za Gomez tojja kutulabayo ffe tuba twagala kulaba ku bisambi abaana batulageko era ezo pate za brands sebo tusasula sente nyingi okulaba ku baana nolaba ku kisambi nga kyeru kakati mwemwenna abaana bambala bubi abaana bonoonese mutujjeko olugezigezi mubonoonese temuliimu wuwo gwe kwata owuwo mutwale mu seminari tojja tulaba mu bigo omanyi abantu abamu tumanyira ffe tuli babuulizi banjiri ekyo kyenjagala mbabuulire nze siri mu katisimu siri mu faaza mutujjeko akajanja Shira Gashumba yayambadde bubi ku pate ye nyambale yabadde yeetagisa nga nammwe mubeera mu buwemu bwammwe ku byalo omanyi abamu kubanga nammwe mubeera ku byalo nga muli mu buwemu kati mwagala kusingolinga Shira Gashumba yayambadde ye nyambala kwanze pate nagiriko abaana bwe batwe bambala balagako omwana najira mu bikini kakati kiri eriggwe twabagamba dda mukole platform ezammwe bw'oba owuliranga Facebook ekutamye ne TikTok abaliko bawemula nnyo genda okole platform yo gibeereko wekka TikTok y'Abachina eno Facebook yaguze ni baga kati mwe ba moralist ba traditionalist abagala okwambala ebiteeteeyi oyambala nika Mothers Union gwe sibanyo oyambala Gomez giveeko teri yakuyita nzaba tumutera okungamba omanyi John yosusse sina we nsusse gwe video zange oba tozaagala zireke so mutujjeko olugezigezi sexuality n'obugwenyufu mu ggwanga lino tebukyayina myaka abaana bamwe bali mu mawositero bali eri bakola house party mulwano mulemedde ku baana b'abantu abaana bamwe mwabatwala ku university basiba maloji mbasajja namwe kenyini mu byalo muyina ebipate byamwe eby'obugwenyufu buli kyalo kuliko omuwemuzi waakyo kaayi mutwesonyiire ddala abaana babagagga tebeeyagaleko Shira yayambadde bigwazi mugulira kati ffe abasasula sente zaffe ogenda mu pate ezo tulabe ku bisambi ebyeru oba otuleseewa so buli omu abeere mu layini ye Bashira Gashumba mubaveeko ziri pate bwezityo bwe ziba pate zakweragako fashion eri fashion industry si music industry ebyo mujja bigamba bawini nuwaji Brian's ali mu fashion industry bweche kutanda n'ogenda ku pate Brian's zategese oyina okubanga naawe oli ku level ya fashion so wange tusasule sente zaffe tuleme kulaba ku bisambi kubanga mama mwina ba moralist ba traditionalist mutuleke tunyumirwa obulamu nze kigamba nnyo abantu I live once I die once kati ebyo mumala obudde nga mutumanyira omanyi Junior kakati kola bwoti bwe nali sinatandika ngali topa nze tebampa advice I'm the chief advisor of myself sitandikangako blogging ku social media kusanyusa era golaba programu zenga teziri mu makulu genda kuzoyagala mutujjeko olugezigezi so my sister Shira Gashumba wabadde wamunyumye okusinzira ku pate we yabadde kwanze nali ne kasuku ku pate ng'abaana bali mu zibikini ngera wendi ndaba nze kyekisasuza sente zange kulaba bisambi byeru so tusasude sente zaffe nyingi muli ena abanaku mutwasamira abanaku mugende mu byammwe gwerumba ekisaakaate mama nabagereka gyali gye bambala Gomez tetunnakuyita newe tuba tugenze wa Brian's abaana batulage ku fashion empale z'obutimba twesonyiire ddala tetugenda ku apologizing nga tulya sente zaffe manya abanaku mumanyira you want people to apologize even what they put on gende Iran we wali sharia law we wali okwambala engoye empanvu this republic President Museveni we yawambe ensi n'agiwa abantu kati mutwesonyiwe mutuleke wa Brian's tuweyagale tukuname abaana bakunamanyo cheche akuleseyo abaana bambala bubigwazi batungira gwe gamba babo bambale bulungi
fe twagala bisambi byeru kyekitutwala mu pati ezo kyekitusasuza sente empitirivu bweziti nali nekasuku ku pati ya Ebrans nga abaana bayitawo banne nga bambadde obusikati bwe buti nalaba n'amaaso ne gamyoka ne muyita waliwo omwala gwe nayita ne mugamba mwala gwe sookojje empale y'omunda yo wagireseewa nga tayina kakati ffe mutulekere ebyobuseegu ababenyumirwa abaagala eddiini mugende wa pasita Bugingo kye bayita demokulasi eno menu mwe ba moralist azifu mwine simu ya Katonda temutumanyiira manyi twagala tubeere mu demokulasi temutumanyiira eri si parliament manyi abanaku mwina nnyo olugezigezi Joni yanobeera mu ebyo badde yagala mbeerewa bababa mwe bali ku mabiito wali ku bamalaya Natete kati no bo basira kaleko bababa mwe basiba wali ku mabiito Natete mu bamalaya ensi yonna ngwenyufu kati globalization osegedde temuwayiriza sira gashumba ensi yonna nnyo noonefu tuli mu global world so mutujjeko olugezigezi muleke abaana babagagga banyumirwe ziri pate zibeera zaffe abagagga bwe tuwumuliza ebirowoozo naawe funayo bamalaya bo ku kyalo olaba abo musiba wano naakulabye mu bamalaya mbukati mbu mwefudde ba moralist so kintu ekyo mukitereeza Ebrans akola sente ze is a fashionist eri fashion industry si kisaakaate kya maama n'abagereka so ekyo nakyo mukitereeza so my sister Shira Gashumba oyina omubiri omulungi we are behind you fabagala fabanyumirwa ebyokumansula ebyo fababinyumirwa mutuleke tulye sente zaffe we wake up every day to work hard kulaba kuba wala banyirira omwana nakulagako nagati junior here I am kati gwe munaku go batolina sente sirikira ku kyalo kyo gande attend village parties ezeze okubyalo simanya empaka za masaza ze muba mubeeramu muve ku fashion so all over the world abana banaliya mmwe emirimu gibuze mu ggwanga bobo ino omubiri omulungi yambala ani aganye this is democracy so n'olwekyo ekyo mukitereeze ekyokubiri waliwo kansala gwe nalabye akuba banne kansala eyalabise nga akuba banne abannuupu gwe naawe kansala tugjeeko olugezigezi wano demokulasi yafadda NUP mulimu kulya sente kati mbalabye muggulawo ekitebe kyekyo kye mwatulaga mu artificial plan Bobi Wine naye Bobi Wine baize tugjeeko obufere ne window shopping NUP ekitebe kye mwaguddewo kye mwatulaga mu plan ly'ettaka land title eri mu linnya lyo Bobi Wine ettaka eryo manyinyini lyo bwenvayo ne mbaga nti abantu wembyogerako nga munvuma mugenda okusanga it's true ettaka ddyo lye mwazimbyeko ekitebe lyammwe mumanyi liri mannya gaani nakyo vulanga bannayuganda mwetagana kuba miggo fe aboogera amazima ne tubagamba muddawo mutuvuma buvumi kati mwagala amazima tugoogererewa NUP ekitebe kye muzimbye kye mwatulaga oyinza ozimbako kasito wambuka oggulawo ye mukizimba kolaki kujjako mwami Museveni bayize Bobi Wine tugjeeko obufere nkulabye ne Besigye kati olw'ekitebe kati 226 mutuzaayo mu kalulu ne Besigye nyini yatugamba akalulu tekajjako President Museveni kati obadde okolayo kikkano abadde akolayo ki principle atugamba President Museveni tagenda kulayira principle n'otugamba ati ogenda kulya akalulu tukulaba kati principle gulawo bitebe principle olabikanga atugamba ffe abannayuganda nti President Museveni akyaliko lwaki tolinze genda mu State House bweba ddala principle yagala genda mu State House ekikuzimbisa ekitebe kyeki genda mu State House
mwatugamba principal agenda mu state house kati azimba bitebe bwayise ne banange bane tufune ku nsonyi. Okay, Bobi Wine wadde kale oli mufere naye tubaleemu ku magezi. Mwatugamba mugenda mu state house kati ekibazimbisizza headquarter bwayise kitegeeza state house mwagivaako. Na principal siri wazani Bobi Wine. Okay, let me ask you a question, my brother. Whom are you fooling? You told Ugandans by this time you'll be in state house. Why are you constructing an headquarter? It means your war is a wrong war. Bobi Wine ekikuzibisiza headquarter okibanyidde dda togenda kuwamba buyinza. President Museveni we yali mu nsiko yazimbako headquarter. Yali akimanyi nti NRA egenda kuwangula. Buli woolaba political party ng'ezimbye ekitebe kiba kitegeeza obuyinza tebwagala. Ne DP bweto bwe yasooka. Ne FDC. Wano mu 2000 Besigye yajja atugamba Museveni ajja kuddukira mu Gomesi. Tugenda okulaba FDC efunye ekitebe najja nankumbi. Naguno gwakate wambanga buyinza. N'abaddipi bwe batwe batandika. Kawanga semwogerera atulimbye mu 1997. Tyo musajja agenda. Kakati principal tujeko obufere. Wano watugamba Museveni tagenda kulayira yalayira. Principal Bobi Wine n'otugamba nti President Museveni tajja kufuga mboyina America teri mu America yajja. Principal watugamba nti ogenda mu state house entebe oyitawo buyisi. Kakati ejjowe mwabadde mulina okugulawo ekitebe gavumenti nebagaana. President ate Bobi Wine gwe president ate bakugaana batya? Bintu byammwe tebikwatagana bulungi. Naye nga abakyawagira NUP mutandika okuzibuka amaaso. Bana abasajja tebalina pulaani ejjako musajja oyo. Wano teri pulaani ejjako mwami Museveni. Nettaka we bazimbye ekitebe njagala ogenda okeberera andi taito eri mannya ki? Bwe naavaayo ne mbabuulira amannya ng'era munvuma. Omanyi nako oyo gamba abantu nti eryo ettaka si liryo. Kwa ettaka poloti namba ne buloko namba. Buli omuntu wagati junior ndaga ettaka lyo tulaganga bizimbe. Olaganga poloti namba ne buloko namba. Buloko yennene. Buli kyapa kiriko buloko ne poloti namba. Malaba abamu mukola ensobi. Omunaga junior ndaga ettaka lyo mu kooti tetutwala bizimbe. Bangi nnyo agabbiga ettaka gabba amataka gazimbyeko ebizimbe. Naye ng'ettaka si lirye. Ekyokubiri Abannayuganda mwegendereza ebyapa. Ebyapa ebifu bingi nnyo ebiri ku market. Mukole search mu land offices otegeere ettaka lino liri mannya ki. Omuntu waddembe okuba ekyapa ku NASA nga n'amannya ge kwegali. Bangi nnyo muli bweru bakadaama bababbye ssente. Genda okole search mu system otegeere omuntu takulaganga ekyapa kyotakebedde ku system. Ebyapa ebisinga abantu amannya gakyuka dda. Ebimu babeewolerako ssente mu banka. Ojja kulaba omuntu akalakala naye ng'ekyapa yakyewolerako dda ssente mu banka. Be bagagga abafa n'olaba nga banka etutte ebintu bye. Kubanga ebyapa babyewolerako ssente. So be very careful with land titles naddala ng'ogula ettaka. Ako mbadde nkayisaawo buyisa. Ennaku zino twakyusa n'ebyapa ne tuleeta ebipya. Ebyapa ebipya si byangu bya kukyusa bye twaleeta. World Bank yawa ne ministry ssente. Kuliko security futures ez'amaanyi
ebyapa ebipya omuntu bwagezaako kikyusa essimu ye ejja kutegeeza message ejja kujja ku ssimu yo ko ebyapa ebipya kuliko essimu yo. The moment if a person tries to tamper with you, you're entitled, a message will come. Being a barcode readers, ebyapa ebipya byetwaleeta biringa sente. Waliwo obuuma bwe twateeka ku land offices okwetoloola eggwanga. Honorable Minister Dr. Sam yabironchinga. Nze yali MC n'okumukolo ogwo. Ng'alochinga obuuma obwo bwina barcode readers. Ekyapo kireeta mu land offices ne bakiisa mukuuma nga sente. So that tumalawo obufere bw'ebyapa. Abaali bakuba ebyapa mu land offices abasinga tugenze tubakwata. President Museveni yalagira dda tukolagane ne anti-corruption brigadier general Soka. Nali mu meeting eyali egobye pass akulira land office mukono. So don't joke with me. In the field of land, I'm a technocrat. Newe mbanze wano ku social media. Mbera sister junior. Amayaba ne uganja njagala mwawule emirimu ebiri. Museno if you are serious, teri agenda kwagala. Fe twina zi part time job zisatu. Osobola okuba accountant. Abadde mulekerawo okunyoma emirimu. Nzo obugagga bwentuddeko sibujje mu office. Mbujje ku social media. Twabagita social capital. Chovanze ekola emirimu ebiri. Guli ogwa government guggwawo. Guno gwa social media teguggwawo. Osobola okubanga okola mu banka ate ng'okola ne mu katale. Abanayuganda mwejje mweno mentality nti woba dokita tosobola kukola mu dduuka. Mu Uganda olina okusurvivinga. Olina okuba n'emirimu ebiri. Nze abakulu bonna bendabye mu gavumenti lwa social media. Era abadde wayagala okundoopa. John ayogedde n'ekojja nsereko. Honorable Nsereko. Nangamba Junior omuntu yenna bw'akutwala mu kooti wendi. Jukira oyo family yange. Now if anybody dares to report, I'm your first lawyer. So, you people, mentality eyo gye muyina. Junior byolimu bya kisiru gwe musiru. Omanyi mu Uganda muno abasiru muli banyi naye temunategera nti muli basiru. Emirimu tewali sente ku mulimu. Omuntu alina akaduuka asinga omuntu akola mu government. Government jobs are temporary. Mama Kadaga yali minister, yali speaker emyaka 20 leero tali. Vice President Edward II yalina abakuumi. Nga ina ne basiniper abamutambulirako leero ayina emmotoka 2. Ensi ekyuka. Kakati woba oyina obwongo strategize. Kola strategy. Byolabanga ebyekisiru abantu kwe bagaggawalidde. Omanyi sata abatuze bafuna ku YouTube gwe. Brian zoyo golaba pate zaategeka. Afuna nze nagamba Kasuku nga tugeze ku pate ya Brian's. Ne mga Kasuku. We should revise. Tuli mu kufiirwa kwerere. Kubanga Brian's ku pate yabadde n'abantu 2 nga buli omwasa sudde emitwalo 2 ze $405,000. Bwe byolaba nti bya kisiru. Brian's eyo pate gye yategese atazikola buli wiki. Buli omu okuyingira mitwalo ago yeetaaga abantu 2 okweze $405,000. Kategori eyo yasama. Brian's musiyazi byakola byabasiyazi va mu bintu by'ekisiru. Muve mu propaganda. Oyo Junior talina gyakola. Oyo Junior talina mulimu. Junior omusinga ki? Natuze mu buntu. Va mu bino bye twasama ebya social media ne mwevuma nemwe ebyo bya social media kwa italo zo zino kubawo ku social media. Social media tasobola kubeera nga tewali ntalo. Otherwise ate mutulaba. Era entalo zijja kusigalawo. Leero aba Palestine n'Abayisirayiri bali mu kulwanagana. Abantu 9 baakafa. Entalo tezisobola kuggwa mu nsi. Era gwawulira ati oyagala mirembe. Genda ku planet Mars. Chawe abamunga na Junior yobera nnyo mu ntalo ye business yange. Ewatali ntalo sikola. Kati munanjogera kochi nakubyo oluyimbo olupya. Era nyenda kola collab ne Alien Skin.
I'm an artist. Era genosore bwayita abayimbi nyenda. Akayimba kange mwakalabye. Bwe katulwendinga. Nchimanya abayimbi abamu mumpulira kennugu kubanga mwagwa. Mugaba Johnny yakuba atya yiti. Muri eyo mwagenze dda masabo. Johnny yatayingira industry. Johnny yagenda tigomya industry. I'm now a musician. Era oluyimba ndi mu studio. Kiti mwagirabye. Genda kasuku live ku TikTok yonna kweri. Efitina mbi nnyo. Efitina bulwadde. Bwe tubagamba nti tulina talent tuba tetusaaga. Era bebe kulu ne chameleon. I said this warning. You are forcing us to enter that industry. Ndoza mwalabye I can easily sing. Ekyo kyote kiriko kubuuza. Ngoza Johnny esete zamubula. I'm a singer. I'm a technocrat, I'm a politician, I'm a landlord, kati ongamba yochi. Mwe basiru. Bwotategeera muntu tekitegeza ati nti gwe mugezi. So entalo za social media they are here to stay. Adi fabazirwana tetunnakowa. Lwacho nnumirirwa. Nze mpakula olutalo lw'Star Malenzi. Waliwo yali apagudde ku social media nze. Nze tale zange za wino soka kola research ku muntu. Netunulira ebyapa byo mu system ne manya. Nenyenda mu revenue ne manya omusolo gwosasula ne kugunda bulungi. Amwe masinale. Nze akasete kendi akakulwana ntalu. Gwe bagembu mu ministry mbunza ategeere nnyo. Amwe political weapon. Wanu kutambuza ngambo mu bakulu. That's why I'm paid. Kutwambuza ngambo. No voice work office no de wono. That's it. Kati gwe bereyo yasamirire mu mbona ye y'omutwe. Musimanya Junior byoli mu bya kisiru gwandisa. Eno Subaru jetu demu ya mitwalo mukage eja dola. Nyoko yateekako mmeka nga tonnambulirira. Muli ku maboda boda gagenda bamenya amagulu. Mutambulira musana amabina gonna ne gatuluku kentuyo. Muwoza mbutuli basiru. Otusinga ki? Feno social media tumanye sente zereeta. Zine entalo zina ba finance abateeka mu sente. Goli mulabi. Buli lutalo lolaba ku social media wabeera waluteeka mu sente. Otherwise twandimaze obudde. Are wasting time. So mwemuli baana bato yuluno nti media yefuga ensi. Awo nvuddeo. Nkulisa mugana ange Zex birangi. Wakuba OSFC. Ne bakutwala mu kooti. Oddangamu. Zex oli mukwano gwange. Abayimbi mulekerawo okumanyira abantu bemusanze mabaala baserebu. Zex oyo omuvubuka gwe wali omanyira akumibwa SFC. Era nali nina wending otandika olutalo lune nekweka. Nayagala Zex nzije nkugambe. Ti my brother manyi Zex oli mukwano gwange mukyala wampa ku sente. Oyina omukazi mugagga lawyer mu America. So waliwo ne bala we kololo lyali limu byo bukadde bisatu. Firi Android. Nzo mukubayamba okuzza sente ezo. Nayo omuvubuka Zex birangi go wali omanyidde wali tomutegeera. Oyo omusajja akumibwa SFC era baliwo mu ngoye za leya. Ogenda ogalula ecupa bwoti najeewoma. Ekikode kyakwata omukuumi we. Nemanya nti kaweddemu. Nze kennyini nafuluma wabweru w'ebbaala njogere nabo. Ababe SFC. Nembaga abaneemu tusonyiwe. Era Zex nakugamba weetonde. Nogaana. Noga utaina kyasobola kunkola. Abantu mu ggwanga lino balina kye basobola okukola. People quiet. Nebazibu. Naddala bababeera mabaala abo. Omuntu ojja musanga anwa Nayiro. Ova kutunda bumasu. Olusi nyoka ali Bulaya naye atunda mbugo. Ye business jemina mutunda mbugo. Mulinda bafu. Kubanga oguza akacupa ka mitwalo 2. Bakuwadde tebo mu bbaala olyawo omanyira abantu abalina ebizimbe. Ogula ecupa mu bbaala tekikufuula mugagga. Bangi nnyo banwa Nayiro.
Sajja omusanga akutte chupa ye ya Nairo nenga tomumanyi. So ekyo kibeere eri abayimbi baserebu babuloga manyira bewenkada nabo gona akubira simu. Nze Junior nine entalo zempima olunendo dda wabbali. Nze nvuma omuntu gwe nakeera ku macha ne manya nti ekyo nja kivuma tukere ku macha tuddewo. Sivuma gwe sitamanyi. So nenga Zex birangirangi kulikayo mu kooti bamutedde ku beiro ya milioni 6. Sajja akuteeka wali muko era ze banne kambabulire Zex singa ali luzira. Esente zina we zikoma mukyala wa Zex yateeka mu sente. Nenga buli watuuka yagenda ku police. Ne bamubuuza ni gwokubye. Ne DPC yagwawo ekigo. Namga my brother, I have nothing to do for you. So n'olwekyo tweddeko ku mpisa zaffe. Buli omu amaanyi mu kitiiki. Ate buli omu asobola okukola ky'otasuubira. Naye abantu bulooza nti bw'ovuma Junior kyekisembayo ate waliwo ekirala ekisembayo. So n'olwekyo ekyo nakyo kikulu. Naye nga just kuba bantu. Omuntu omusindise mugamba amusole. Omuntu omusanze mu bbaala mubuuzeeko. Nze wennyina mu bbaala mbuuza bonna bali ku ttebe ezinninanye. Inikesi njiwa omwenge gwe nga sitegedde. So tubeere bantu, tubeeremu ak'obuntu. Amalala tegatuziba maaso. Nga tetunafuna mannya gano twali tuli bantu. So buli omu amanye wa waakoma. Ekyo kikulu ate era nkyogedde. Naye nze nasigala kwogera mazima. Njagenda sanga omuntu wano abantu si bangu abantu bakoowa dda mundu ziri mu bantu wano. Ngenda ku Masaka Road military yateekawo buloko yennyini ku Masaka Road okwo military police oluguudo yalusalako dda. Buli mmotoka bagikebera bakebera ki. So be very careful with whom you are dealing with. Kakati nyeze Israeli abantu bagibadde mu mbuuza Junior tokyatuwa ku updates ez'olutalo lwa Israeli we lutuuse. Uganda geega amawulire agaliwo. Tewaliyo nnyo mawulire. Pozi government yaleese motoka number plate za digital. Uganda kati ezze ku digital number plates. Kino kigenda kukakanya ku bumenyi bw'amateeka. Bagenda kuba basobola okutracking amamotoka gano. Naye kye neebuuza aba gavumenti muleese number plate eziri digital kati omuntu amala okuzza omusango n'agijjako. Mpoziko ekyamakulu era kye mwakoze kuwandiisa garage nakirabako Dubai. Dubai tosobola kanika motoka nga tolina police reference. Ne wano kizze gavumenti eri mu kuwandiisa amagaraji gonna okukendeeza ku buzzi bw'omusango. Omuntu amala okutomera omuntu wano n'atwala emmotoka mu garage ne bagifuuyira kala n'ennamba ne bagikyusa. Onoonya emmotoka njeru eyakutomedde kumba oli yagifuuyidde lwedi. Kati ekyo gavumenti kyeyagala okugjawo. Amagaraji gonna gabeere registered. Ng'okutwala emmotoka ng'Dubai. Dubai we mwetomera. Poliisi eyina obbawandiikira mugende waba makanika. Ne wano mu Uganda omuntu abadde akutomera. Nogaba ne emmotoka eyatomedde yabadde myufu ng'enkyagifuuye yero. So gavumenti tujebaza ne sente nga nnyingi. Emitwalo 7 kuba tayina. Mwala 15 kuba yina. Okay, ne sente zo nnyingi. Remember deal weno bajjeno babiri babadde beekuba. Ebyokukyusa number plate bibadde mu bajjeno babiri nga beekuba.